Bagamba nti never judge a book by its cover. Abayimbi baffe oluusi tubatunuulira ne tubeegomba oba ne tubeesiimisa, so nno nga munnange bye bayitamu bo bokka ababitegeera. Oluusi ne tuteekako n'okuba nga tubasekerera n'okuboogerera amafuukuule ne tutamanya nti oboolyawo ebigambo bye twogera byongera kubanga bibakosa. Mugamba mutya mwena mwena abali naffe, mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi gwa kuna mwaka 2024, lunaku lwa Idi era nga tubaaniriza mwena mwena mwebale kutambula naffe era nga tugamba kimu nti mweyongere okubanga mwekuumidde ku mukutu kubanga amawulire go tuyina mangi nnyo nnyo nnyini ddala. Omwana omulenzi amanyiddwa nga Dr. Proper yagambye nti nedda okufiira mu galali ate ne mutuuka eyo ne mutandika okwebuuza mbu singa yatugamba, singa yavaayo n'ayogera twandimuyambye. Yagambye nti nedda kanveeyo njogere ndeme okuba nga neekweka abantu baleme okulowooza mbu ndi bulungi ate ng'embeera enyigiriza. Dr. Proper agamba nti ne wasula si wuwe, wali wuwe yagulawo naye oluvannyuma embeera n'emusukkako n'atundawo, naye mu kutundawo bwe yalaba nga talina gy'alaga nti kwe kwegayirira nannyini we yagula n'ayooyootawo nti amuleke abeerengawo nga oba ng'omuntu akuumawo nga wafuna owakusula. Agamba talina baakika, talina maama, talina taata, baakuza mukuze. Maama yafa ng'amuzaala era eyamuggya mu ddwaliro Kitovu maama we gye yafiira, kubanga agamba maama we baamuziika mu semitale, so eyamuggyayo ye yamukuza. Dr. Proper agamba nti kituufu yakolako ku ssente, naye ssente yeevuma abawala b'e Kampala tebaamulyako busente bwe, n'amalala nti ebiseera ebyo gaalinga mangi nga tamanyi nti munnange gye buliba bw'essaawa bwe buti ng'embeera emusukkulumyeko. Agamba nti abantu bamwogeredde nti abantu ne batuuka okumuyita amannyanya agamutwala ne gamuteekera ddala mu depression, n'awulira obulamu nga bugenda, oluusi n'okwekyawa ng'alaba talina wakugenda. Yagambye kanveeyo njogere mu lwatu abantu bategeere nti neetaaga obuyambi. Agamba maama we baamuziika mu semitale, ye teyandibadde yeetaaga bamuziike mu semitale. Yatuuse n'obagamba nti yafiirwako omwana, naye omwana oyo kyeyavaayo kubanga alangirira mu lujjudde nti bayimbi banne bakitegeere, naye close friend, emikwano gyabo ku lusegere bo baakitegeerako. Naye agamba nti eri kisinga kumuluma nti omwana oyo baamuziika ku lusalosalo kubanga yali talina wamuteeka, nti amaka abaamukuza be baamutwala kubanga baziika, nti naye baamuziika ku lusalosalo, nti n'essaawa eno ekimukaabya amaziga. Agamba nti essaawa eno yeeraliikirira abaana be, talina waakubateeka. Essaawa eno waali ali mu maka g'omuntu gw'alindiriddeko just essaawa yonna ajja kuba amufulumya, anaalagawa, nti anaalagawa, nti abantu abamu bamutunulira ne bagamba mbu waaya zaabuukako, naye kyagamba nti nedda, nti waaya ze zonna zikola lwakuba ebizibu byazze ng'afeesinga n'embeera essaawa ya kaakati mwali n'ebintu ebirowoozo ebingi. Agamba nti alina depression era nti ssaawa yonna tomanya ki kiyinza omutuukako. Agamba ssaawa yonna ayinza okufuna obuzibu, kwe kuvaayo mu lujjudde oba kwe kuvaayo mu lwatu nti abawulire nti bannange tali bulungi,
nti ye tajja kusirika afiire eyo ate mugambe nti singa yatugamba so avuddeyo mu lwatu naaba ng'akooboola bannayuganda yenna asobola okumuyamba asobola okumudduukirira bamudduukirira ekintu ekimuluma ennyo tisinga wakiri akolayo ka ssente agambye bannange mumuhayalinge abalanga ebivvulu mumulange naye mumuteekeko naye atandike okukola akasente agambye nti ye polopooli gwe mwawagiranga edda era akyali oyo so nti abalanga ebivvulu abalina zisho naye mumuteekeko agamba ekirooto kye wakubanga afula agula kapoloti asobole okuba ng'azimbira abaana be afune naye kye bayita amaka gage kyaluwanirira kubanga essaawa eno afuna ekye bayita amaka ge mwasobola okuba nga ateeka famire ye mwasobola kubanga ateeka baana be kubanga agamba nti essaawa eno talina waali. Kituufu agambye maama eyamukuza oyo eyamugya ekitovu gy'ali gye bali ne mwami we naye agamba nabe bakadde ate mbu si be bali obulungi mbu yasaanidde okuba ng'abawa ku bulamu obulungi naye essaawa yakakati we twogerera naye tayina. Saagamba nti ebintu ebyo bye bisinga okuba nga bimukaabya amaziga ate kw'otadde n'abantu okumwogerera nti waaya zaabuukako. Namulabako emabegako awo nga munnamawulire agezaako okuba ng'amukolako interview naye yali mukambwe nnyo nnyo era abantu ne batandika okugamba nti oyo Dr. Proper omutwe tegukyakola bulungi era nga bwakyogedde naye ndowooza obukambwe buno yali alina ebibuuzo bye yali yeebalama. Manye bannamawulire balina ebibuuzo bye babuuza oluusi nga binyiiza so nze ndowooza mu bukambwe obungi yali agezangako okuba nga yeebalama ebibuuzo ebimu oluusi ebyandibadde nga bamubuuza ne bimuleetera ennaku oluusi n'addamu kukaaba ate ne yandikaabye bandibadde bagamba nti oyo omutwe tegukyakola bulungi naye yavuddeyo n'aba ng'ababuulira bayimbi bangi naate abali mu state ng'eno eya Dr. Proper bangi naye nga batya okuvaayo okuba nga bakyogerako bangi naye nga atya okuvaayo gamba nti banandaba batya naye yavuddeyo mu lujjudde n'agabagamba nti nze nkyali Dr. Proper oli gwe mwayagalanga edda nkyali Dr. Proper gwe mwawagiranga edda n'essaawa ya kakati nsaba muddemu mumpagire n'essaawa ya kakati nsaba muddemu munjagale n'essaawa ya kakati nsaba muveeyo mube nga mukola ki mumpa sapooti gye neetaaga essaawa eno teneebuba si kyekyo mpulira obulamu nga bugenda depression stress byonna so bayimbi bangi abali eyo nga bali mu mbeera y'emu. Juzi nali mbagamba ekintu ky'abayimbi kino nti oluusi n'ekifaananyi kye tubaagaliramu oba kye tubalabiramu ffe tulina ekifaananyi nga ffe abantu ba fans kye tuba tubaagaliramu ojja kugamba nti gundi ate namusanze naye alya mutoniinyira akasimu kaveeyo namusanze ng'atambuza ebigere bannange akasimu kaveeyo gy'oli nti bo si bantu nga ffe gy'oli nti bo tebali menti okuba nga balya gye basanze obulamu buno nti tugenda ne tuba nga tubafoosinga okuba nga balivinga life eri expensive naye nga basajja battu naye nga bakazi battu essente tebalina naye lwakuba nti baba baagala nti mbu batuuke ku mutindo ogwo mu bafaani gwe mubalabiramu oba gwe mubaagaliramu kyekibafoosinga osanga omuntu n'akola kino n'akola kino naye nga mu butuufu inakyo sense nti bambi nga talina ssente so ye avuddeyo mu lwatu n'abagamba nti saagala sawulidde saagala saategedde alina obuyambi ke kaseera okuba nga muyamba Dr. Proper wammwe mumuwe sapooti addewo munnange mumpe shows
nange nsobola okuba nga nzimba obulamu, ate muleme okuba nga ate mulindirira nga oluusi ebintu bitabuse ate mutandike mujje nze contributinze weziti, nze mpaddeyo zino, nze nguze kino, zijja kuba tezikyayamba. Nti ayambye omulamu ajja kuba asinze. Si bigambo byange, bigambo bya Dr. Proper mwennyini ng'abyeyogerera ng'asaba obuyambi ng'akyali mulamu, timulemu mulowoozaako nga takyali mu bulamu bw'ensi eno. Yes, oli ku NCK TV, webale kubanga olinaffe, webale kutambula naffe. Gigenda gite gitambula gitya? Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi, naye kyensobola okusaba kiri kimu, tituweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tunaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti. Ebisigadde byonna byonna buterevu, amawulire nja kubanga nga kuweera, nja kubanga nga kutuusaako, anti waneeno tugayina mu bungi ate nga gonna gammwe tulina okugabatuusaako mutegeere mumanye biki ebigenda mu maaso naddala waneeno mu ggwanga Uganda. Ba celebrities baffe embeera ebanyiga kyeba olaba bagamba nti Federation yajja kubanga erwanirira omuyimbi mbu alye ku ntuuyo ze, nti kati omuyimbi nga Dr. Proper mbu yandibadde alya ku ntuuyo ze kubanga mbu bo baali baakikuba dda, era naye akkiriza nti mu butuufu yazikolako essente, naye nti bamaama b'e Kampala ne bamulya akasente, kyatategeera nti buliwo obudde bwe buti nga kati yalajjanira abantu nti bannange munnyambe, bannange muntaase, bannange mumbeererewo, bannange obulamu obuganye, bannange kino. So ge mawulire ago ne munzikirize mbe nga mbeerekereza, tutya kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.